nkuleetedde ebintu akakiiko k'ebyokulonda bye keetaaga eri abo abagenda okuba nga bavuganya ku bukulembeze bw'eggwanga mu kalulu ke tugenda mu mwaka 2026 nga bw'ozze ng'obawulira era nga bw'ozze ng'obitegeera ngenda bikuwa otegeere biki bye bagenda okuba nga beetaaga okuba nga bagenda nabyo. Abakulira akakiiko kuno baategeezezza nti abakulu bano abeegwanyiza ekifo kino balina okugenda ku offices oba ku kitebe ekyakakiiko k'ebyokulonda okumpi eri nga mu industrial area babeere nga bafuna empapula zaabwe oba kye tuyita nomination forms, nti ku mulundi guno tezigenda kubeera za kufuna ku mutimbagano era ngenda kuwa akatambi wano obeere nga owulira Simon Byabakama bye yabadde annyonnyola. Jjukira mu bululu obuzze bubeerawo naddala ka 2021 akasembyeyo empapula wali osobola okuzifuna okuva ku website ey'akakiiko k'ebyokulonda n'ozijjuza then oluvannyuma n'ozitwalayo era ekyo ekikolwa kye mwalaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akoze bw'atyo n'atwalayo empapula ze mu kakiiko kano. Kakati akakiiko kagamba nti ku mulundi guno tuyinza okukaluubirirwamu twagala mujje mu buntu jangu physically ku kitebe ky'akakiiko kano ojje okime empapula nomination forms oluvannyuma ozijjuze ate era ozikomyewo tusobole okuba nga tumanya baani abapiikinze empapula era tukolagane n'ekitongole kya poliisi tusobole okukitegeeza nti omuntu ABC akkiriziddwa ogenda okutalaga eggwanga okukuŋŋaanya emikono kubanga emikono egyo kyekimu ku ebyo byengenda okukusomera akakiiko k'ebyokulonda ke byetaaga olina okubaako n'emikono omuwendo gw'emikono gy'ogenda okuba nga okuŋŋaanyiza mu balonzi okuva mu buli district nga bw'ogenda obitegeera era otegeere bulungi nnyo districts mmeka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP ze balina okutambula basobole okuba nga bakuŋŋaanya emikono ekigenda okubasemba ng'abagenda okuba nga beegwanyiza ekifo eky'omukulembeze w'eggwanga mu kalulu ke tugendamu aka 2026 nga sinaba kubanga ngenda eyo n'okkuwa biki bye weetaaga gwe agenda okuvuganya ku ntebe eno kansooke nkuwa ebigambo Simon Byabakama bye yayogedde bwe yabadde annyonnyola bannamawulire then oluvannyuma nzije nkusomera olukalala olw'ebyo by'oyinza okuba nga obadde tomanyi ebyetaagisa omuntu okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyagenda okuba nga akola mu kalulu ke tugendamu aka 2026 then bw'anaaba awangudde tujja kubanga ebyo tubyogerako. Sooka owulize Simon Byabakama then nzije ate mbere nga nkunnyonnyola ebirala. Twagamba nti bagenda kusunsulwamu ng'ennaku 23 na 24 mwezi gw'omwenda naye ekyo kyasigadde ekyo kikyusizza ebiseera tetubikyusizza naye tubagamba oba tubategeeza nti empapula zibeetaaga ogenda okufuna emikono n'amannya g'abawagizi 100 mu buli district eza Uganda eziwera 98 bali baddembe okutandika ozifuna bajja zifunira wano mu kakiiko k'ebyokulonda okutandika nga balaza ennaku 11 mwezi gw'omunaana. Ezo zo tugenda kuziteeka ku mukutu gwaffe lwa nsonga nti twagala abo abagenda kwesimba ku kifo wa president tumanye ani bammeka tulyoke tutegeeze ebitongole by'okwerinda n'abakulembeza abalala mu ggwanga nti abantu gundi ne gundi bakkirizibwa mu mateeka okutalaga eggwanga lyonna oba districts ze baagala mu ggwanga bafune emikono n'amannya g'abawagizi abanaabawagira oba babawagira okwesimbawo ku kifo wa president baleme bataataganya oba tawaanya kyekigendererwa kyaffe nolwekyo tetusobola kumanya bwe tunaabiteeka ku mikutu tetuumanya ani ajeyo empapula ku mukutu kati batandike kuba esimu batugaana oba bakola ki. Nolwekyo tugamba nti kintu kikoze lw'obulungi bwammwe musobole okwanguyirwa muleke okufuna okukaluubirirwa nga mugenzeyo mu districts okufuna emikono egy'abawagizi. Ekiseera tukubiriza abo nabagenda kusimba ku president nti twandi mu empapula zammwe eziruka manya ag'abawagizi muzikomyewo nga wabula ennaku ewiki 2 oba ennaku 14 ku biseera by'okwewandiisa ba nomination lwa nsonga tuwe tufuna empapula ezo eziruka manya n'emikono oba signature twagala okukakasa nga kakiiko bano abawagizi ddala bana Uganda. Ekyokubiri balonzi
Yes, ebigambo Simon Byabakama Mujenyi akulira akakiiko k'ebyokulonda byabadde ategeeza. Kakati awo nga nvuddewo obadde omanyi biki omuntu bye yeetaaga ebimu obiwulidde ebirala ngenda kubeera nga mbikutegeeza mu kalulu ke tugenda mwaka 2026. Wuliriza, ekisooka omuntu olina okuba nga oweza emyaka 18 n'okudda waggulu. Jjukira bajjawo ekkomo ku myaka kye tuyita age limit. Before akalulu ka 2021 omuntu yali tasobola kwesimbawo nga taweza myaka 35. Ate yali tasobola kwesimbawo ng'asukka emyaka 75. Kyekiri kye wawulira togikwatako kye yali ekola era emyaka egyo ne bagijjawo. Kakati emyaka 18 kasitoba nga ogiweza ate era kasitoba nga ebisigadde tebikyaliwo. Emyaka gyali 75 kwokoma kati kitekiriiwo. So kakati wakati w'emyaka 18 n'okweyongerayo osobola ogenda n'opeaking empapula nomination forms. Ensonga ey'okubiri, olina okuba nga olina obusobozi obusasula $2,000,000 kye bayise nomination fee. Sente zino olina okuba nga oziteekayo ku kakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa Simon Byabakama. Obukadde 20 ng'olina obusobozi obugenda okusasula sente ezo. Ekyokusatu, olina okuba nga okuŋŋaanyiza signatures 9,800 signatures okuva mu district 98 ez'okwetooloola eggwanga erya Uganda. Ate mu mwezi gumu district zino 98 olina okuzitambula n'ofuna signatures 908. Era bino byonna nga babyetaaga mu mwezi, mu period ya mwezi gumu. Akakiiko k'ebyokulonda bye bimu ku ebyo bye keetaaga. Ebisigadde nkugambye bye bya bulijjo. Simon Byabakama Mujenyi bwe yabadde ayogerako ne bannamawulire ebimu yagezezaako okubeera nga abyogera. Abasinga obungi ku bannayuganda baalabye ekikolwa kino ng'ekyokwagala okunyigiriza oba oliawo n'okulemesa abamu ku bannabyabufuzi. Naddala ekimu ku bibiina kye balowooza nti kiri competitive nnyo eri obukulembeze bwa General Yoweri Kaguta Museveni. Bannayuganda bangi bavuddeyo nga bakomplaininga ku nsonga eno era buli omu awadde endowooza ye. Nina akatambi ke njagala okukuwa akabamu ku bantu nga bannyonnyola ku bigambo bino bye njagala owulirize, oluvannyuma nzije tubeere nga tweyongerayo. Simon Byabakama yagambye nomination forms tebagenda kuddamu kukkiriza muntu kubeera nga ozifuna kuva ku mutimbagano ng'ozidownloadinga. Ku mulundi guno nomination forms ogenda kugipiikinga mu buntu era ne bategeeza mu kiwandiiko kino kye nnina wano nga bagamba nti bw'oba nga president tosobodde gwayagala oba president nga tosobodde kujja kukima mpapula, osobola okubeera nga gwe Museveni oyagala bwa president, oyagala kuvuganya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, oyagala kujjayo mpapula, bw'oba nga olina schedule eri busy toliiwo, osobola okusindika secretary general w'ekibiina kyo najja ne signatures ezo ne ssente ezo n'abanga najja ne signatures ezo n'apiiking empapula, era bw'anaaba azizza bimu ku byabajja okuzza ne ssente nga kweziri. Bw'obanga secretary general gwe ne secretary general nga mwenna temusobodde, muyina okubaako omuntu gwe mugenda osindika. Oyo omuntu alina okujja ne written permission, alina okujja n'olukusa nga lwa mbuwandiike lwajja nabo eri ku kitebe kya Electoral Commission n'abanga tusobola omuwa empapula ezo. Then mu kuzikomyawo aba alina okujja omuntu mu buntu n'abanga yeeterayo empapula ze. Abagenda okujja independent alina kujja mu buntu ye n'abanga yeepiikingira empapula ze. Kyokka ebintu bino byonna birina okugobererwako. Emikono gye nkugambye 908 nga giva mu district 908, ate bino byonna birina okubeerawo obutasukka mu period ya mwezi gumu. Omukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera. Bannayuganda abamu bino olubagudde mu matu ne bategeeza nti akakiiko k'ebyokulonda kiki kikagezaako okwagala okubeera nga bafumba. Simon Byabakama kintu ki ekiri emabega wa bino byonna byagenda mu maaso n'okubeera ng'akola. Bangi babiwakanyiza wabula ne bategeeza nti bonaakola otya tujja kubikola ate era tujja kunzika kye tuwagala tukigusiza. Ne bakugamba teweyabira nti tugenda mu protest vote. Byabakama obwongo bwe bumugamba nti akalulu ke tugendamu atulangirire. Era ye mwami Byabakama bwe yatuddawo ne gurupu ye yasazeewo okulowooza nti akalulu ke tugendamu ka bulijjo. Era nga ye mwami Byabakama obwongo bwe bumugamba nti akalulu kano ke tugendamu kalimu abakompiti. Mwami Byabakama yabidde. Mwami Byabakama ennaku zino apalapalanya. Simanyi kisumbwa mwami Byabakama. Mwami Byabakama ndowooza bwali kati awulira ayagala kuddukana mu ofiisi. Kubanga ebintu byokka bye bali mumukozesa ekyamazima bimulabisa nga ye omulamuzi. Mwami Byabakama yazze n'ateekawo kwegamba bangamba ekiremesa alina ebintu byafumbafumba. Naye mwami Byabakama tukutegeeza nti omusajja ono mumulaba.
omusajja ono mulaba mwami byabakama omusajja ono baguyita musota buli mundamu bw'okuba tojja kulya bw'otakukuba era tojja kulya kati eizo ojja munominatinga eizo okutamunominatinga bw'otamunominatinga ensasa ng'ejja ejja kubaawo bw'omunominatinga ate n'otamulangira era ensasa ng'egenda kubaawo oba okitegera mwami byabakama kano oli mu katego mwami byabakama kino oli mu kugezesebwa nga gwe omulamuzi kaba tufayire okuma badi ekigundu naye byabakama akalulu k'omwaka guno gwe tuyingira 2026 byabakama kano si kalulu ka bulijjo era tolowooza nti ffe bannayuganda tujja gy'oli gwe byabakama otulangirire oba otuwa obuwanguzi ekyo kyagenda kusoboka mwami byabakama yaze n'ateekawo obubwakulizo mu uganda tulina district 136 the districts zetulina mu ggwanga uganda yaze n'agamba nti abantu mwenna abaagala okwesiba okubwa pulezidenti mugenda kutambula district z'eggwanga zonna okwetoloola eggwanga uganda muyimaleyo nga mukuŋŋaanya emikono buli district atyagalamu emikono 10 kati bw'okwata district 136 n'obisamu 10 buli district be bato omutwalo gumu 136 byabakama bayagala okuba nti bakukkiriza okwesimbawo byabakama n'akakiiko ke baagala emikono gy'abantu omutwalo mulamba mu 136 okulaga nti okkirizibwa okwesimbawo era ke kakukuliza omwami byabakama ke yakoze eki ke yaleese kati ye mwami byabakama obwongo bumugamba nti akalulu kano ke tugendamu mwami byabakama atulangirire mwami byabakama ye obwongo bwe bumugamba nti akalulu kano ke tugendamu kalimu abakompiti nga bangi era mwami byabakama obwongo bwe bumugamba nti akalulu kano waddemu okakoleramu byawulira byayagala mwami byabakama omulamuzi Simon byabakama oba tukugulira lulimi tuwogenda okutegeera musajja gwe bw'onooba olina abantu abakutadde ku ntola abali mu kuvuga right and center jjukira yasooka kukyusa nnaku za kunominatingira kwa pulezidenti yayita nayo nakuzimazaayo omwezi yadde wiiki n'addamu n'azikyusa kati ssaawa zino akyaleeta obukwakuliza obulala era mwami byabakama agezaako okuteekawo buli kidebya kyenna gwomanyi kye bayita abantu omutwalo omulamba mu 136 okukuŋŋanya emikono gyabwe okwetoloola disitulikiti z'eggwanga uganda zonna zimalayo disitulikiti 36 nga ne kampala koogitwalidde kampala nayo koogigattako ne zikola disitulikiti 137 omanyi ekitegeeza ebyo byonna aleeta kiremya ate tujjukire nti ebintu bino byabakama abireeta bayinza n'okuteekawo loobigoloobo okulemesa abantu abo okukuŋŋanya emikono gino gimalayo mu disitulikiti zonna kubanga tumanye nti pulezidenti Kyagulanyi tewali disitulikiti gye bamukkiriza kugendamu buli disitulikiti agenda ogenda bamuterawo emisanvu kati ye byabakama atudde n'akagulupu kaaka akatono kati akagenda okulaba bannayuganda ekimafiya ye obwongo bwe bumugamba nti wanaatega omutego guno n'atega omutego guli n'atega omutego guli agenda kubalemesa Kyagulanyi okwesimbawo byabakama taata omulungi tukutegeeza nti Kyagulanyi ojja munominatinga oyagala toyagala bw'otamunominatinga ensasa ge gyerinde ne bw'onamunominatinga byonna okumunominatinga n'obutamunominatinga bisigala kyekimu gwoba oteekawo obukwakulizo oba oteekawo okubuka mugende mubire muleeteyo munyenye oba oteekawo okubaga bagenda wansi wa nnyanja kuleetayo mayembe byabakama olina omulangira omusajja ono mumulaba byabakama oyagala toyagala ojja kunominatinga bweteekawo obujogoli kola obujogoli bwonna weebuzeebuze kanula amaaso mu gaalubindi kola byonna byoyagala mwami byabakama naye ojja munominatinga baagala okuteekawo embeera eno okuŋŋaanya abantu omutwalo gumu 136 mu disitulikiti 136 mu kwetoloola eggwanga kubanga byabakama akimanyi bulungi nnyo regisi ezisinga obungi baazikyusa omuntu bw'aba abadde alondera kaŋŋambe nti oba kati ŋŋambewa nze nondera mbalala Nyamitobula division nti woba obadde olondera Nyamitobula ojja kwekanga nga bakutwala bakuteekawo akamukuzi nga takyalondera Nyamitobula oba okitegeera oba ti omuntu abadde alondera embalala weekanga kati olondera Masaka bwe batyo bwe ki bwe bakyangacanga fomuzi bwe batyo bwe bakyangacanga gundi registers like voters registers eza Uganda not eza NRM okitegeera ate abantu abasinga obungi babateeka mu bitabo bya NRM nga bannayuganda abasinga obungi tebamanyi kati ye mwami byabakama alowooza nti emizannyo gino gyonna gyazaazannye emabega yonna kati gyagenda okudda yakole final touch azannye emizannyo gye egy'ekigega era bannayuganda mwami byabakama Kyagulanyi ogenda munominatinga oyagala toyagala ate si byakukusaba kubanga akalulu ke tugendamu mwami byabakama naawe kennyini okimanyi bulungi nnyo ne gurupu yo mulimu abantu 2 Museveni ne Kyagulanyi kati olina bw'oyinza kuŋŋamba tojja kunominatinga Kyagulanyi ate onominatinga oli tekitagenda kusoboka kubanga tewali kompyuta bulala bwe tumanyi ate awo ne tukuleta ne tukulaga nti Abeid Bwanika naye waliyo abamu n'emabega bamuyisizaamu ebyekisiru bye mu mutwe nti baleete proposal bamendinga etteeka mu bwangu ddala ekika ekyewaggulu nga ligaana abantu abatawuza myaka 46 kwesimbawo oba okitegeera ekintu ekyo naye tujjukire nti pulezidenti waffe Kyagulanyi alina emyaka 40 alina emyaka 43 oba okitegeera ekintu ekyo kakitegeeza nti bagamba okwamendinga constitution right now gwe baba basibirayo naye nga balaba ebyo bisobola okukola ebyo bisobola okukola mu kaseera kano tebalaba nti omusota buli muntamu eiza obukuba n'otalya oba oguleka n'otalya kyonna kibalya buli ango kibaliramu bannange mutuleke akalulu ke tugendamu tetusaba byabakama lukusa tetusaba Museveni lukusa tetusaba magye polisi lukusa akalulu ke tugendamu kaffe nga bannansi abanyigirizibwa n'abatunyigiriza kati ye byabakama alowooza
mulimu bakompitira bangi era bawadde bagende simanya biki abakuwa olukusa polisi tedda kukuba byabakama okuva ddi kati tusuubira nti polisi mu kalulu kano tegenda kubanga byabakama kyoyagala okutugamba mutwego ng'oteekawo obukakulizo buno bwonna obutakola makulu bannange kana akalulu ka bannayuganda